na Uganda mbalamusizaako nze Spike News Uganda nga bulijjo. Leero tuze mangu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bannange muziraba naye nga tetunazigendako tutugana kubeebaza mu mwenna bannanfe abasubscribinze abatwagala abasharinze abalikinze mwena n'abatubuuliddeko ebyenjawulo. Kati waliwo abantu abadde baŋŋamba ti Spike News olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine ne Russia nga tulwogerako ki? Ne mpulira waliwo bapasita abaprofesayinga ne bajjayo simanyi bapasita ni bwe bityo bingi. Twali wano ne tubuuza nti COVID-19 yatawaanya abantu nayonoona ikonomi y'abantu n'akola buli kimu. Bapasita bano baaliwo bulungi naye teri pasita yakinyegako era teri pasita yeetantala kusabira muntu n'agamba nti amuwonyeza COVID. Nabo mu kyaki gye bali bambala masiki oba mwakiraba simanyi oba nze akiraba zekka. Ekyo kati kireke mujja agamba nti ate kati ogenze mu byabapasita yaki naye bantu nga ffe kitegeera ekyo tukireke. Kati kubigenda mu maaso mu ggwanga oba mu nsi tugenda ne tubeera wano ku social media kwonna zi TV babloga banamawulire baani empapula z'amawulire. Kati ekiri ku mimwa gy'abantu kya lutalo lwa Russia na Ukraine. Ekibuuzo amanyi ffe twagala nnyo ebibuuzo. Ensi nnyingi zize zifuna obuzibu obw'ebika ebyenjawulo obw'okubeera attacked by the superpowers ezibabeera ziba neighbor. Naye ensi ebadde tevangayooko bweti. Ekyebuuzibwa ku lwaki ku luno ensi yonna okusengera ddala US evuddeyo nnyo ku luno olutalo. Omanyi bannange oba olina ky'omanyi tubuulire tutegeere nti lwaki ku luno lwaki twabawulidde simanyi bagambye Poland simanyi Germany bagambye USA UK bonna bavuddeyo. Ensi nyingi zize zibeeramu obutabanguko buno okusinga ddala. Kati nga ffe Spike News entalo zituze tulaba kati nga genocide yali mu Rwanda abasajja bano baasirika. Museveni ali wano ali mukutta bannayuganda tuluwandiise ku Twitter ne tuwandika ku Facebook ne tukola ki tewali kyali kikoleddwa. Abantu bano tugambe tibasosola ekyo era kiri obvious. Ffe Abafirika oba ffe abaddugavu tetuteekeddwa kubaako naki kyokka tuba tumalaawo ne tubatijjisa era tugenda ku Twitter tukole tutya. Nze nno mbadde ngamba nga Spike News we would devise other means of tackling our issues tuzemalire dani okulowooza nti tujja kuwulira bano abasajja tebalina solution yaffe. Kubanga era mwakiwulidde ne mawulire mukiraba bagamba nti Abafirika bali ku layini bagala crossing kuva mu Ukraine kugenda mu Poland naye tebabakkiriza kusala nsalo. Abafirika babaze emabega ne baleka aba Ukraine basooke bayitewo. Kitegeeza ki nti bano abasajja bo bakizuula dda nti olw'okubanga Omufirika obanga Omufirika ku Mufirika munne tategeera nakwata emundu n'amukuba n'amutta nakwata akambe n'amusalako obulago. Abamu kati mulaba bakulembeze baffe be batunda ebibumba ng'okijje muntu munno ensigo muntu munno okimanyi bulungi alina famire alina abaana alina abantu balabira alina abazadde be naye alina webityo nga gwe boolina naye n'omukakkanako n'omukolako ebyensonyi. Kati mu butuufu mulowooza nti mbu bano abazungu be banaatunulira ebyo ate bano batwalamu amagezi obanga tulina abakulembeze bwe bati kwegamba abatakifaako. So no munnange ezo ezimu baziyita zi wake up calls. Tulina okwebeereramu ngaffe. Then ekintu ekirala ndowooza mulaba ettanka ezirwana we zifaanana
ate mulabye abalwana bebakola ova ku bino ebyewaffe n'ogenda owulira mbu simanyi ADF ng'ate yateekayo abayeekera ate yeyeefuula agenza okubalwanyisa n'owulira mbu koni ng'ate koni alwanisa koni. Si bwe kiri. Abasajja mulabye abantu kye bayita okwagala ensi zaabwe patriotism kye batugamba bulijjo. Mu Ukraine oba omanyi okulwana oba tomanyi, emundu oba ogimanyi oba togimanyi, gikwate gye ziri mu kuyamba bantu bali mu kulwanira nsi yaabwe. Naye wano ewaffe ne tweyawulayawulamu simanyi bino, ate oli awagira ono ate ono awagira oli, kyokka nsi yaffe fe ababonaabona. Kati aba prices z'ebintu ebikozesebwa mu maka, sabbuuni, butto, kiki, ebintu byonna abasajja babirinnyisiza. Ebintu bino nze nabagamba Spike News tuze tubagamba tubalabula. Byasooka ku bulwadde ng'omuntu agenda mu ddwaliro n'owulira nti bamusaba miliyoni 2. Abasajja bano ekigendero kyabwe kyaki? Ne kivaawo ne babiza mu masomero. Kati mu Uganda Village School essomero lisookerako lya miliyoni. Ng'ovudde mu bino ebya UPE nti bonna bakone. Bwe tuvaawo tuzze kati ku bino ebintu bya bulijjo ebikozesebwa. Abasajja bano baagala tukola kisimanyi. Weewuunye ekisinga okunnuma sukaali ebikajjufu ababyebirimira, naye bwe baba kikugulako kya layisi naye genda ku sukaali. Kasooli fe abamulima, n'obuwunga bw'engano fe ababulima. Naye lwaki ffe babituseera bamaze obiprosesinga? Lwakubanga ffe kiki fe abalina obuzibu oba kikyo. Kati olutalo luno luli mugenda mu maaso. Abasajja bagamba nti kati Russia yemu ku mawanga agasinga okusupplyinga gas mu nsi yonna. Simanyi n'eŋŋaano eno gye tulyamu zichapati, emigaati, biki. Kati yiyo laba ebiriyo. Kiki ekinaddirira? Kiki ekinaddirira? Ffe Uganda tulina amafuta naye abasajja abatukulembera amafuta bagakukusabuka okusoyinza olowooza be baagazaala. Nange okulembera omukulembeze nga muntu tategeerekeka. Katonda yatutika omugugu gw'omusajja ono. Spike News Uganda, subscribe, share, like. Omanyi tetwagala nnyo okwogera bungi, tetwagala kukola video mpanvu nnyo. Abantu abamu bamaani bagamba mbu ate twakoze ebiwanvu biki ne tuva ku mulamwa. Ekibuuzo kiri nti lwaki abazungu befaako bokka na bokka ffe ne batatwalanga ekintu ekikulu nti Ukraine bwe yakaabye ne bawulira omulanga gwayo ensi zonna ziweddeyo. Era naffe Abafirika tuli wano, I stand with Ukraine. Naye when did this Ukraine stand with you nga Museveni ali mu kututugumbula? So nno munnange tweyiye oba twebeereremu tutegeere kiki kyetuteekeddwa okukola mu budde obutuufu before it is too late.